mulabe ekiri mu nsi. Omukazi yeeyambudde wano ku Ntebe Road. Omukazi yeeyambudde wano ku Ntebe Road. Ntebe Road. Mbabuuzaako abawagizi baffe mwenna abapya saako n'ab'olulango. Yenze Kanka Kapita mu production waliyo Hannington Kasagga, oli ku Media Choice Telefina. Tugenze eno kunoonyereza oluvannyuma lw'akatambi ako ke mulaba akannakazadde w'eggwanga atali mutabufu wa mutwe eyajja mu luguudo wakati olumu ku luguudo kuzimu ezikyasinze okubeera bize luyite olw'Entebe era nga tuli mu Kitende wano we tuzze okunoonyereza. Nga bw'okirabye omukyala yeesuula mu jjulume misana ttuku ne yeeyambula. Abantu bangi ne beerolera naye akatambi ne katambula. Ako kwe twasinzira okujja okunoonyereza si byawala kati nga bye twazudde byonna kwebiri ku puroguraamu eno. Wano woolaba wano wennyini mu kitundu wano wendi we yasinziira naye nga tuviiridde ddala wa gy'abeera yajja atya. Biki ebyaliwo ku lunaku olwo byonna tubizudde. Naki ekyali emabega wa nnakazadde w'eggwanga omukyalo omunyirivu okweyambula misana ttuku n'akunamira eggwanga. Ebikolwa byonna ebiri kuno tubinnyonnyodde naye ng'ekisinga obukulu ge mazima agali emabega w'ekyo ekyakolebwa na biki ebyetobekedde mu mbeera ezifaanana bwe ziti naddala mu bakyala ate naddala ku luguudo olugenda Entebe. Lindirira puroguraamu eno katugitandike olunaku olwaleero. Puroguraamu ya leero ekwatagana katambi k'omukazi oyo. Akatambi kano kenjagala okubalaga leero tugenda kukola discussion. Mumanyi tunoonyereza ebintu ebisinga bwe bigwa mu nsi eno ffe twewaayo okumanya kuba tetwagala society yaffe eyonooneke. Kaakati waliwo omukyala mulungi, omukyala mukulu. Ebyaddala ddala bw'omutunuulira yasala akaviiri ke ne ku lunaku lw'akatambi ke tugenda okubalaga yasiiga bulungi ekisiige n'asiiga bambi omumwa. Ye naye nanga mukyala muyonjo ebituufu. Okumanya yali muyonjo n'enviiri ezibeera mu bitundu ebyekusifu zonna tekwali, yali yazisala. Kali gwalinza okubeerawo n'ombuuza enviiri eziri mu bitundu ebyekusifu naziraba ntya. Akatambi kenjogerako kali ku luguudo lw'Entebe we bayita Ekitende. Awo Ekitende misana ttuku si kiro si saawa 9 gwa kiro si kawungeezi nti kizikiza. Omukazi yava eri n'ajja mu luguudo wakati in the middle of one of the busiest highways, Entebe highway, n'ateekawo ebbaafu eya bbulu. Ekyo nakyo mukikwate, nsaba mukikwate bulungi, ebbaafu nga ya bbulu. N'anaabira mu luguudo wakati. Kyantwalidde akabanga akawezezze ebbanga lya wiiki ogenda okunoonyereza ku nsonga lwaki maama w'eggwanga omukazi omunyirivu ddala ekituufu nga niye kennyini muteeketeeke nga tafaanana na bugu bwa ddalu. Lwaki ekituufu yakola ekintu ky'obugu bw'eddalu n'agenda neeyambula misana ttuku ng'ensonyi azinaabye n'agenda atandika okunaabira mu kkubo wakati. Byenzudde bye bino bye ngenda obbagamba ebimu bye mutajja kutegeera naye bw'oli bitegeera ojja kukakasa ti Media Choice ekola okunoonyereza. Njagala mpiseewo obubaka buno ate mbeere nga mbabuulira bwe nabadde nkola mu kunoonyereza kuno mwabaddemu ebintu ebifaananyiriza eddogo. Nafunye omukisa ne neebuuza ku bakyala abajjanjabi b'obujjanjabi bw'ekinnansi Senga Mukooki ono nno nga ye namutegeera. Obubaka buno bwe njagala okusooka okuyisaawo y'omu ku be neebuuzizaako mu puroguraamu eno ndyoke mbabuulire naye nja kubuleeta mu maaso awo kansooke mbeeko kye mbagamba. Omukyala gwe mulaba oyo maama ayina abaana be twategeddeko nti ate baana bakulu nga ku bo nategedde kuliko abaana ab'obuwala abanyirivu 2. Abaana abo newankubadde sijja kuboogera ne ku TikTok kwe bali mu baagala nnyo banyirivu. Oyo ye maama waabwe.
Omukyalo oyo gwe mulaba mufumbo. Mwami simanyi oba kati oluvannyuma lw'akatambi ako bakyali bafumbo. Naye yafumbirwa nja kugera nti yafumbirwa saidi zeeyo ku lw'entebe ewali essomero liri mu lijjukira eririna omwana eyalinnya helikopita eriyitibwa Erayiti. Yafumbirwa ku saidi eyo ku Erayiti. So nyongera okukikkaatiriza mufumbo. Ekibuuzo kye neebuuza muguwa ddalu mulamu. Byengeno bagamba wano bye twazudde. Kakati omukyalo oyo kambatandikire ku lunaku lwe yajja kwennyini. Omukyalo oyo yakeera ku makya ng'ajja ku kkubo misana ttuku. Misana ku makya oyo gwe mulaba anaabira mu kkubo awo yajjira mu mmotoka. Teyajjira bujjizi mu bumotoka buno nti nno bwa bulijjo. Yajjira mu mmotoka y'ekika kya RAV4 ate nga mpya. RAV4 zino new model. Abamanyi new model waffe mu Uganda ffe abavuga envugemu newankubadde envugemu eri mu miliyoni nga 15. Yajjira mu mmotoka nga tannaba kweyambula, yajjira mu mmotoka kika kya RAV4. Mu mmotoka mwe yajjira ng'akatambi ako tekannabaawo ku bye twazuula yajja ye n'amuvuga ate yali amuvuga yali muzungu. Yajja omuzungu yamuvuga ndoza kamba twali mu area eyo mugirabe mu bifaananyi bye mulabaawo ku luguudo lw'Entebbe bye mbateereddeko awo yeyo area gye tuwogerako, a very busy area. Omukyalo oyo yafubutuka mu kkubo erikuggusa ku petrol station eyitibwa Starbucks. Eyo gye yava waggulu yajja avugibwa mu mmotoka esukka ne mu miliyoni 15 ne yajja amuvuga dereeva yali muzungu n'amuteeka ku kkubo. Kanzireyo katambi. Mu kibuga kino kye mumanyi ekyajjula nti buli wamu tewakyaliwo na lusuku. Omukazi ono yali akutta omuddo omulamula. Omulamula ntegeeza oluwanyi atalumanye ewaffe Masaka wammange Namiiro bwe twawula ekibanja kya kitange Ssenkungu Peter newa mulangira neighbor waffe omu bamuyita mulangira omu bamuyita mukyala kyakuwa ekyengulu saidi eno wali omukyala Saamu. Kati ekibanja kyaffe ku buli nsonda twateekako omuti olwiguyitibwa oluwanyi. Oyo omukyala mu kibuga wakati yajja n'ava mu mmotoka nga talina mulamula gwavaawa. Awo omulabira mu katambi yalina ebbombo olweza saako n'ebirala Namirembe ne Kayaayaana gwe yali yeeyisa wansi mu bitundu by'ekyama. Akatambi ako kemba kwatidde katono naye bw'oba oyagala okumanya emboozi osooka kubuuza ababooda. Mutuufu beetegereza. Ababooda baamwetegereza okuva ku sayizi kala na buli kimu. Yakwata ebbombo n'omulamula n'abiteeka emabbali n'atandika okweyisa mu bitundu bye ebya bulijjo ebimanyiddwa nga mwenna mubirina n'abiteekamu ebbombo. Kakati nzirayo wali nkanzireyo ku Ssenga Mukooki bwe naye ebintu ebyo nabuuza Ssenga Mukooki omukyalo omujjanjabi w'ekinnansi ti ebintu ebyo bikola bitya. Omukyalo oyo naakuyambako mwabali eyo nga mbutuufu otuuse okugwa eddalu. Obujjanjabi bw'ekinnansi tebubasuula ddalu, mbutuufu abantu babalimba. Bino bye ngenda okwogerako kunoonyereza si kyekiri kye ŋŋamba. Ssenga Mukooki akugamba bw'alina ebizibu ebifaanana eby'omukyalo ono mukubireko ali ku 750 26000. Mwaba alina ebibamba omusajja akusuddewo. Ono nno yali mukazi mu sitole ebyo byonna mwebiri nkugambye mufumbo ate yajja n'omuzungu. Ssenga Mukooki ajja kukuyamba oleme kwekusuula ddalu ng'olina n'abaana bakuze. Mumukubireko mujjanjabi mulungi nnyo ekituufu mwekakasa mulungi ali ku 750 26000 n'ebimu bye yabinnyonnyodde. Mpangadde ebbanga ddene mu kunoonyereza ku kintu ekiyitibwa ebyobuwangwa ezijjanjabi y'ekinnansi saako okweraguza n'okweramuza n'okweteekawo mu bintu ebitajja ebyemabega okusobola okulaba nga tutambula ne culture yaffe nga tugetinga mu modernity naye nga situerabidde ensibuko zaffe. Twalina obujjanjabi, twalina buli kimu, twalina n'obutonzi bwenjogerako naye kaŋŋende wali ku program. Annington Kasaggayi producer n'ekifo kino nkyagadde. Omusajja gwe ayita Annington nabagamba banaffe abali e Bulaaya kantwala omukisa guno maama onsaasire. Mbuuzaako ku maama Faaza omukyala Rose Margaret Semuju owe Boston oli otya maama? Gye tuli ensi etutawankanya naye tujja kutereeza tokitya otuwadde obwesige. Mbuuzaako ku mukyala ayitibwa Nakaweesa. Maama Nakaweesa oli otya owe Canada oli otya?
abantu abatakuvanga munno mukabiye munno ddala mukyala Nakaweesa oli otya omwami Humphrey gyali eno azannya mukyala Nakaweesa Humphrey oli otya eyo sembyayo omukyala omulala ayitibwa programu eno y'abakyala njogedde ku bakyala sembyayo omukyala omulala ayitibwa Ingrid Mbabazi mukyala Ingrid Mbabazi ow'e Scotland oli otya nabadda akayimba kali ke mumanyi aliwo omukyala ndowooza gwe baakayimbira ayitibwa nabadda temumanyi neze mumanyi mukyala oli otya nnyabo mbabuuzizzaako kaakati akatambi ako nga bwe mukalaba ku lunaku olwo lwennyini omukazi ono lwajja okweyambula kiki ekyaliwo abantu bakeera ku makya balaba ng'ajjidde mu mmotoka ekika kya RAV4 ey'ebbeeyi era muzungu yajja amuvuga abantu beebuuza omuntu nga bateebereza nti kirabika muguwa ddalu yajjawo ebbaafu eya bbulu kanzireyo wali mbalaga ebbaafu ya bbulu era kankikkaatirize ya bbulu nawangaala nnyo ne Aligaweesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono era nagendanga nnyo mu kifo ekiyitibwa Kirowooze Mukono ewakolebwa emikolo gy'okwambulula ekyo nti omukazi kye yabadde akola kwadde kuyitibwa kweyambulula kaakati mu byekinnansi omuntu bw'aba yeeyambulula akozesa ebbaafu ya bbulu bbulu kitegeeza ki mbwe ekubbulule ebbaafu ya bbulu yekubbulula mu bizibu by'oba olimu nga bwe mugiraba mu katambi kitegeeza it is seriously self-explanatory that omukazi ono eyajja mu luguudo wakati atandika okukola ebyambyone yali yeeyambulula bakiyita kweyambulula mu lulimi lw'ekinnansi nti webbulule kiteekwa kuba nti olina ekizibu ekimu naye kambaddizeyo akatambi k'emabega mu kunoonyereza kwe twakoze omukazi oyo gwe mulaba awo aviira ddala mu kufa kw'omugenzi omuyimbi ayitibwa AK47 omukazi oyo alina akavuyo ke yakola ndowooza kati mutandise okujja abadde bagoberera bwe tujjukira omuyimbi Nakinku omu ku bayimbi abatazikawo mu lino eggwanga ayitibwa Ssekibogo Moses oba bwe bayita Moze Radio nange nali mwagala tuli mu byabufuzi naye tikikugaana kuwuliriza kati nga wano we tuli twaze badde nange zinoonya wentuulako mpumulemu ku bizibu by'ensi eno kaakati omukazi oyo abajjukirako ku sikando y'omukazi yakwatibwa nti ng'atwala eddagala nti ng'atwala okusimba eddagala ku ntaana ya Moze Radio yoyo mukazi oyo eyasangibwa nga akutte eddagala nti alitwala ng'alitwala ku ntaana ya Moze Radio mwetegereza akatambi omukyalo oyo kiteeberezebwa kyogerwa nti mu biziri sikando ez'okutwala eddagala ku ntaana ya Moze Radio era nti ne mu kufa kwa Moze Radio omukazi oyo gwe mwalaba yeeyambulira mu luguudo wakati agamba nti yalina abaana mu Moze Radio nti y'omu ku baazaala abaana mu Moze omugenzi Moze Radio mbo ye mukyalo oyo kati tugattagatta mboozi ekibuuzo kye twebuuza yali agudde eddalu ddala kituufu yali akola ki ekyaddala kati kambazzeeyo kwolwo olunaku omukazi oyo bwe yajja n'ava mu mmotoka yatandikira ku petrol station gye mulabaawo eyitibwa Starbucks yagenda ku Starbucks neyeesula eddalu ekintu ky'okwesuula eddalu omuntu avudde mu mmotoka etegeera wozze ng'okimanyi bulungi tosobodde kubuuka mu ndabirwamu olwatuuka awo ne bamugjamu ku kkubo lyennyini erituusa ku Starbucks abatakisi we bapaakinga awo kwolwo oluguudo awo wennyini we yaviiramu bwe yavaamu n'asooka asala oluguudo ne yeetegereza bwe yamala okwetegereza nti n'asala n'adda n'asooka n'abula bwe yabula alina gye yeetoolola Samuel kukuba okwolwo oluguudo kwennyini sijja kwatuukirizaawo olw'okuba nti biŋŋambiddwa bigambibwa saaliwo saagala kulumiriza naye ekiŋŋambiddwa kyekyo wamala okuva mu mmotoka alina we yabulira emmanju eyo gye yakukumbula omuddo ogwo gwe yali akozesa okweyisa mu bifo ebyekyama buti nga yeeyambulula yasooka kukola ki yasooka neyefuula agudde eddalu najja ku petrol station yitibwa Starbucks waliwo omwana mulenzi akola ku pampu n'amuwambako ekitabo mwe bawandiika abantu abanywa amafuta mumanyi mulimu abanywera ku kaadi mulimu abanywera ku masimu gye bayita kozi bagiyita batya momope Airtel Pay bwe bityo kati buli wonywa amafuta wabirawo ekitabo we bawandiika ako akanamba konyweredde amafuta okwekakasa nti sente zigenzeeko yasooka n'awamba ekyo ekitabo neyefuula agulidde eddalu kati bwe yabuuka eno emmanju yajja n'emulamula yajja n'empaanyi bbiri
n'agenda ng'akuba empanyi ku gundi ku Starbucks ku buli pampu ya Starbucks kati mbatwala ku kituufu kyaleeta mukazi oyo ekyaddala ekyo ekiteeberezebwa era nga mu kunoonyereza kwaffe deductions biki bye tujje mu kunoonyereza byebyo ng'atandika kuba mulamula ng'agenda ku buli pampu ya petrol station ya Starbucks akubako omulamula yeefudde agudde eddalu abantu baguddemu ensasagge batandise okwetooloola awo ng'akyalina mu ngoye tanaba kuzambulamu ng'engoye bwaziri mukazi ategeerekeka ng'agenda akubako ng'awamba kitabo ng'adduka nga bamukwata nga bamuggyako kitabo yali awamba kitabo kya Starbucks awo yeesuddemu eddalu kakasi Starbucks n'ewantu we yakolera ebyambyo ebyokweyambula waliwo distance ka distance katono oba okalaba wali waggulu ng'atambula ng'addayo bwe yaddayo ng'amaze okukuba guno omulamula ku Starbucks okwo ng'adde manju oba yali yeetooloolawa abantu nga balowooza oba mulalu agenze kale agenze yakomawo na bbaafu ng'erimu amazzi nga mulimu buli kimu kye yali azze okukozesa ng'ateeka baketi mu katambi yajja ne baketi erimu ebintu mu katambi ako katwongera okuketegereza yalina baketi ya white mwe yali yatadde ebintu ng'ajja n'ebbaafu ng'atandika kweyambula misana ttuku nga yenna mutukuvu ng'atukula buli wamu nga mutuufu yeeyonja kitegeeza nti yali mwetegefu ng'era yeetegeekerera omuntu agudde eddalu tosobola kuŋŋamba nti wafunye obudde obwesala enkwawa n'enyirira n'ofuna n'obudde obwebyula kati ng'akuba enta ng'agenda yakomawo na bbaafu nga mulimu bulungi amazzi ng'ateeka mu luguudo ng'atandika kunaaba ng'asitama mu luguudo wakati ng'asooka yeekwabula eddagala yeekuuta bw'amaliriza abantu nga batandika kukuŋŋaana nga balowooza omukazi tali siriyasi engoye zonna ng'azimalako ng'asitama nga yeewujja ng'akunaamiriza ng'anaabira ddala ng'omuntu ali mu shawa omukyala oba yalinnya mu bbaafu kati abantu batandika okusamaalirira bakola ki bakubira anyway poliisi yajja n'emutwala kakati abantu abakazi mumanyi ababooda abasajja afe ababooda omukazi olweyambula booda ng'ekuŋŋaana nga batandika kusaakiriza omukazi nga yabala omukazi nga yakula bandaye naye ababooda mujja kufa bubi kyekituufu abooda nga batandika kwetoolola mukazi bwakunaamiriza eno nga badde eno bwe yeesimba eti nga badde eno balubyanza mutuufu mwamenya likodi kati abakazi abali awo emanju waliwo emidaala gy'embizzi kituufu awo waliwo samwe emidaala gy'embizzi poko joint n'emanju eyo waliyo abagezigezi mu by'ennyama ez'ekikula bw'ekito gye batuula mulimu n'abanywanywamw awo kenge manju eyo abakyala nga bajja awo nga batandika okuswala nga banoonya ekituufu omukazi oyo engoye yazijjamu zonna n'azisuula wali ne yeefuula ekyetere n'atandika okukola ebyambyone n'emmotoka ne zitandika okumuyita eno abakazi ne bakola ki ne baswala bwe baswala ne bagenda ne bamuleetera ebyambalo atandike ne bamwambaza eventually nga mulamu bulungi ng'amanyi emmotoka tezimutomera era oluvannyuma ina kyengendo bagamba naye oluvannyuma poliisi n'emukima tewali yamukubako era bwe yalaba patro yalinnya bulinnya n'atuula bulungi nnyo ne bamutwala ekajjansi ku poliisi ebisukka awo ebyo bya poliisi kiki yali akola ebyo nabyo bya poliisi kati kamba twali mu byaffe byetwanoonyereza wano ku Media Choice Telefine nga sinaba kugenda mu ebyo kamba jjukize wano Media Choice Television tufugibwa company eyitibwa East Prime Film Production Company ng'ogyeko guno omukutu gwe twawaayo gw'abantu ate banaffe tusaba birango omwami ayitibwa Annington Kasagga musajja mukugu nnyo mukola emikolo olina omukolo gwakwabya lumbe nga oli bulaayi eyo oba oli bize bituufu nga wali agadde okulaba asobola okugukula live streamingira n'ogulaba wekka oba n'emikwano n'agukolera ate era n'agukuwa ne guggwa ku kasente k'osobola okuteekamu okulinnya ennyonyi omuwaako akatono n'asobola okubanga omukolo ogwo agukolera mujja kutukubira ku simu yaffe kwe tukolera mbatuuse ku Annington Kasagga producer wa Media Choice Telefine ku 0702 815959 ekyo mukigendemu kaakati ng'ogasse bino ebintu bisatu kyekyali kikolebwawo kifaanaganira ddala mu nzijanjaba y'ekinnansi kye bayita okweyambulula ebiri outdated ebyo ebyedda
mu nkola eyo etali ya bujjanjabi obuswaza abantu bedda bye bakolanga okusobola okusunga n'okukwana bakabasajja bebito bye babikolanga befuula abeyambulula kumbe aseeko limwe eddala liraba nerikwetegereza buli kimu n'akukunamya eno bwakuwenjula mbwali mukunaaza ne weebuuza ebisiraani gye byakutuukira mu mugongo ne biyita ne mu mugongo omusamize we yeetegereza ati n'atandika okugira ati ebyo bya kifere mu nzijanjaba y'ekinnansi eyakaakati ebyo byaggwaawo mazima ddagala kiri owa omuntu omuwanika okugulu omutumene mu luguudo oluli bize wakati nti genda weeyambululiraawo kaakati ki kino nsaba okutegeeza bannayuganda nti waliwo bizinensi empya eyayingidde mu Uganda obutaagaliza n'empisa embi omukazi ono yali akola ki si yasoose kati baweza abantu 3 mu Kampala nga bo bapangisibwa okugenda nti okutatana bizinensi z'abannaabwe ze bababeera baseetinze nga bayitira mu kuloga kati mbu kye yali akolaawo omukazi oyo y'omu mumujjukira ayogerwako nti yatwala okusimba eddagala ku ntaana ya Moze Radio bano okyo kyali mu kukola ekituufu ng'oggyeko okunaaba ensonyi kuba obutaba na nsonyi tebuba bugubwa ddalu kuba lack of upbringing oba toyina mpisa ekyaddala bw'oba oyina empisa oba weevaako nga tokyalina kabuntu humanity nga tokyalina kaki kabuntu kati mu bizinesi gye mbabuulira mujja kukyewuunya waliwo bizinesi nga 3 e Kampala ezeewuunyisa eno y'emu ku zo nti abagagga abatasobola kulabikira mu bifaananyi nga bo batya social media okubaabya bakwata abantu ne babasasula ssente ng'ayina either ekibanja oba bizinensi y'omuntu gy'ayagala okutta yagulewo n'apangisa omuntu ne bagenda ew'omusawo omuntu oyo agenda amukolera eddagala mu mukazi oyo kye mulaba kiteeberezebwa bw'atandikira ku Starbucks wansi nabyo mbimanyi naye kansooke mbiyiteko olunaku olwaleero y'omu ku kakundi k'abakazi abanene 3 era nga bavugibwa mu mmotoka ez'ebbeeyi nga n'ogwo mulimo nga bajja mu bizinensi ne basasulwa ssente ne bapangisibwa naddala bakozesebwa okuyingira mu bivulu mu abayimbi abo bakazi aboogerwako mbu bwe bakimanya n'olanga nti ogenda kubeera ku lunaku bweruti mu kifo bwekiti ng'ajja akukolako ebyaddala ng'akukolako kakati mwe abazimba ebizimbe ne bikoma mu makkati oyo mukazi agenda wali nti yali akola ki abagagga abaagala okubba ebyabalala nga bayikirira mu nkola yonna omuli obutemu okutta abantu saako n'enkola ey'ekinnansi abo bakyalina endowooza nti omuntu oba omuwala na mu bizinensi muloge nti bapangisa abakazi bano ne babawa ssente ne babawa amadagala bagende bagakole kati sitayiro ki omuntu ajja ku bizinensi ne yeefuula omuguwa eddalu ate nnyo kiri nnyo ku Entebbe Road abantu abakulira ku Entebbe Road mwekengere mubadde mukimanyi nti ku Entebbe Road kanjitandikire mu roundabout y'Ekibuye obeera mu roundabout y'Ekibuye Musaasiri tulina mu Kasenyiga omanyi tuzungazunga nnyo wano wali ngenda kubatandikira mu roundabout y'Ekibuye nga bagenda kuona omukazi namwe mujja kunjulira obadde okimanyi nti ku Entebbe Road okuva mu roundabout y'Ekibuye lwemu ku luguudo olukyasinzeeko abantu abeesuula eddala abeefuula abalalu ekyo nga tukimanyi bulungi tegakyali mawulire ti gavumenti yabaagala okweremeza mu buyinza yeeyagala nnyo okukozesa obubadi bw'abantu abaana b'abantu ne beeyambula ne bateeka ebitundu by'ekyama ebweru okwekakasa nti baguba ddalu bw'okola calculation n'obala n'ova Ekibuye buli distance ya kilomita nga 3 osangawo omulalu omupya ng'awo yakwatawo ekituufu weewuunya mulalu ki mmotoka gwe zitatomera ng'amanyi okusala emmotoka ng'ekituufu amanyi ne bwe basala ekyuma ekiri wakati mu luguudo ekyawulamu guardrails ezaawulamu abagenda n'abajja omulalu n'abeera awo one bize mmwe bannakyalo n'abasaka abaveera ewaffe basamba nnanda ng'ozze kusuubula ddagala ku container village otya n'okusala ekkubo naye mukimanyi nti abalalu b'oku Entebbe Road bamanyi ne bw'obuuka ekyuma mbadde mukimanyi ekyo gw'otya omuntu w'omulamu eyazze mu kibuga okusuubula n'okusala obusazi mu jjaamu e Kampala naye bo weebali bano bamanyi bulungi nnyo abantu abamanyi kuwola oluguudo mujjukira ebiseera bya COVID njagala mbabuuze by common sense wise mu biseera bya COVID abalalu bo baalagawa president bwe yalagira nti nno mugende mugende mu karantini tewali kutambula abalalu abali ku luguudo gavumenti yabateekawa obwe bubonero bwennyini obwenkukunala obulaga nti ebintu ebyo bya kifere era byakwekengerwa omubufu buuka
kati bw'otandikira ekibuye n'otuuka ewali ebizimbe genda ku kizimbe kya Sebalamu awo nga ku Freedom City waliwo ataawo omulalu owaawo awo ye mukugu nnyo mu kulya obunyeebwa obw'oku kkubo nze sirabanga ku mulalu ayita mwana atambuza amagi n'amugamba nguzaayo 2 nga ne sente azirina bw'amaliriza okukwagala okwefuula omulalu alimu eyo area ku Freedom City okutandikira wali ku Stera mpaka wano wansi ku Kidda endejje nga okkirira bwoti we bayita ku Bata awo waliwo omulalu waawo omulalu waawo okumanyanga ekituufu ye wanjawulo mweyo area bino byenjogera bannaye abakola abatambulira ku oluguudo mu mbuulire omulalu w'oku Stera okuva ku Stera mpaka ku Bata namusangako awo wennyini nali ntwala ngoye ku dry cleaner namusanga ng'atudde ku kkubo mulalu nga wayitawo omwana w'amagi n'ayita omwana w'amagi n'amugamba mpaayo 2 omulalu ng'amanyi nti ne ku magi ng'amanyi tayagala munywa ayagala kamulali can you imagine omulalu waawo yatumya amagi ng'andaba n'agenda mu kisawo kye yali akutte n'ajjayo ak'okunywa ke bayita kale kaneme kutta kampuni y'abali katandisa kalimu ekigambo fia najjayo ak'okunywa omumu ku bw'okunywa obw'ebbeeyi yajjayo ak'okunywa nga kabbeeyi n'akanywa ng'akanywera ku magi omulalu kati bw'otandika wali ku Bata mpaka ewazzana waliwo oyo omulalu abeera mu gundi wakati awo mu kyuma wakati omusajja akanga bw'ati emmotoka yatandika ayambala ngoye ennungi kati omusanga n'ebitundu by'ekyama biri wabweru awo nawo ku Entebbe Road buli kilomita 3 balinga abali ku assignment osangawo omulalu oyo atwala ndowooza eyo yonna area agenda ku roofing awo wonna n'oyitaawo katandikira wali wansi ku Nebalame Mayanja okudda eri awo bo bangi tewali we beetaagisa naye ng'ebifo ebyo ffe ababimanyi tukimanyi n'ababikoleramu naddala abaana abookya obunyama ekiro mumanyi abavaayo okujja bagulako chips n'ebiyumba we bava kati waliwo awo mbitaala n'ebyo ebisegguusa ebiri awo sujja kgenda mpaka wali ku express kati okubuuka ono omukyala yali yeekusudde eddalu kati yayi kitende mweyo area kanzire wali ku eri emboozi abagagga b'omu Kampala mbu balina abakazi bwe bakola nga bo tebasobola genda mu masaŋŋanzira kweyambula ne bapangisa omuntu olaba muntu najja ne yeesula eddalu n'ateekaawo bw'atandika okunaaba kakati example kwona omukyala can you imagine gwe omuntu alina psychology omukazi yajjawo ebbaafu eya bbulu agiteekemu amazzi ateekemu omwetango akayaayaana na mirembe ne bombo atandika okulyeyisa mu bitundu by'ekyama oyo muguwa ddalu how can a mad woman identify olonga nebuuza mutufu abasawo mukozeseza abantu ebintu ekyo kimu the first point is abagagga abatalina magezi abagala okunyigiriza bo bagaggawale ng'abalala ekyokubiri ye gavumenti eyononya ebintu bino intelligence abantu okwagala okwesula eddalu ajja emisana mumutegeere nti oyo yavaako omukazi ono gwe twogerako omukazi mufumbo n'abaana be weebali ekyaddala ddala singa abadde nga muguwa ddalu ntegeera era nga mmanyi abaana bo bennyini bemmanyi nti nno bategeevu nga mbamanyi kyekituufu nga mbamanyi baali badde bavaayo ne bajja ne bayamba maama waabwe kapasite bagirina simanyi bw'abanga ddala kituufu obuguwa eddalu bukuvuza laavu fo nga muzungu yakuvuga nange obwo mbwagala ng'ekituufu derevawo muzungu nga n'ekirala ng'ogyeko ekyokuba nti muzungu n'emmotoka gy'olimu ya $1,500,000 obwo obuguwa eddalu nange mbwagala yoyo omukazi bw'atyo bwe yakola nga bamukwata nga bamutwala ndowooza nja kwetaaga okugenda okubuuza poliisi ngibuuze oba ekyamulina ekyamusibye akakasango katono nnyo omuntu akusasula ne bakukyajinga oba disruption oba public nuisance oba bakiyitaani oba bakukyajinga ki omuntu okubeera nga ndowooza public nuisance okweyisanga ekitagasa okwegalabanja gwe musango kasanga ako bakangasi ndowooza bakabala ne babala nti kati engasi ojja kusobola okugisasula nekinzijukiza nyina ekintu kyengenda okubagamba waliwo olutalo lw'abagagga olwali mu kibuga wakati awo olwalina omugagga eyafiiramu kyogerwa sijja ddugenda diipu kubanga kirabika lwali lwa ddala lwogerwako nti n'olutalo lw'abagagga olwatuukako ne mu State House nga President Museveni yalina obbatabaganya mbo abazungira mu nkubo za State House nga banoonya ebyokubbayo baatugamba ate bamala bajja ne batunyumiza emboozi kakati omugagga omu yagamba mugagga munne nti ekizimbe ekyo nja kukitwala n'agaana omugagga omu n'abaako ew'omusamize gy'agenda n'akomawo n'ekigambo n'akiwandiika ku kizimbe nti bazannya n'engo
bazannya n'engo nga tewanayita nnaku 3 omugagga omulala n'afiira mu buliri amawulire ga bukedde gakeera ku makya nti omugagga afudde abantu ne bazoominga ffe tubaawo mu kibuga nga ku kizimbe kye badde bakayanira nga bakikayanidde ebbanga nga batuuka n'okuba nti bagenda ew'omukulembeze w'eggwanga. Lwaki bagenda wa mukulembeze? Eyo naye ensonga abasuubuzi bagimanyi. Ani nannyini bizimbe omutuufu gwe batwalidde ssente alina batabaganya nga babaako gye balaga. Bwe bagenda eyo omu ng'atimba akapaane nga kaliko ekigambo nti bazannya n'engo. Era ekituufu engo yamutaagula teyava mu buliri. Omwo yasirikkira omwo ogwo ne guggwera awo. Ebyo ebintu bye njagala obbagamba. Nyina emboozi gye njagala okubanyumiza. Omusajja omu asikaali ku kizimbe kimu ekizimbibwa mu kibuga wakati kiriranye paaka empya. Yavaayo mu emyaka ng'ebiri emabega najja nanyumiza. Namusanga ekyaddala yatandikanga bano babayita batya batauts, taxi touts. Abantu abaali balinda abantu wano ngako eyali Caltex ebiseera ebyo nga waliwo baasi z'Abaganda. Yali akolanga omusajja yali akolanga abantu ntyoze bana bagenda maama ogenda abatwala abantu mu baasi. Omusajja oyo mala okumulaba nyine ebintu bye nali mbuuza kale nga mumanyi kituufu nnaku yali yamukuba twave okukyala e Masaka. Nziramu okulaba omusajja oyo nga musajja mugagga nga azimbye ennyumba ekabulengwa enansana ekabulengwa. Ne muganda wange nti embeera yali etya yali akola embeera yali nanyumiza olwokuba nti nno twali tulina bye tusharinga ayina emboozi yanyumiza ng'era nga yali yakyama eyinza obutategeerekeka naye kanje babulirako ebitono bye yaŋŋamba ssente yazijjawa. Waliwo omuntu omu azimba ekizimbe yamutuma omutwe gw'omwana era ekituufu teyaleeta bulesi mutwe gwa mwana yaleeta mutwe gwa nsolo teyaleeta gwa mwana yaleeta gwa nsolo. Sijja gamba nti yaleeta nziyangamba yaleeta gwa nsolo ba gwali gwa mwana naye yaleeta gwa nsolo. Ono mu kino ekibuga mulimu bizinesi ey'okugula emitwe gy'abantu okugiteeka mu bizinesi z'abalala okubagulako amagumba n'ebitundu byabwe ebirala ebyo nga byogerwa nti can you imagine nti waliwo obutembeeyi mu kibuga waliwo ekitundu ku muntu kye bagula abantu abazimba loogi kye bateeka wansi waliwo ekitundu kibeera ku muntu kye bagula nga bw'oba okoze ka guest house ko oba ka loogi okusobola bakasitoma abenzi okukajjulamu nga tekakala nga paati eyo ino gigula bagisuubulawa mulago bw'oba si mulago oyiiya gwe kasita ogireeta ne bagiraba nti yeeyo nti eyegattibwako emikolo egy'enjawulo egikolebwa mu kiro ekyo bagikolebwa kiro oba misana naye gitera kukolebwa mu kiro. Omwana ono baamutuma era we yava okugaggawala n'afuna akasente n'agula buno bubox board bukanta obwo obutambuza emigugu n'agenda neyewandiisa mu kampuni emu eya baasi nga bo bino ebintu bye batikka bw'okitwala wali n'okiteeka ku baasi ekijjako n'ebaakakaka mwekiteeka ye nga byavuga. Alina obumotoka bwe nga 3 naye teyakoma ku bumotoka ng'azimbyewa nansana Kabulengwa ku lusozi oluyitibwa Kabulengwa gazebe ennyumba etegeerekeka nga si eyooli ebyaddaladdala nga nange sigirina yali amubuuza kyova olaba nagyewuunya yakola ssente. Wano mu kibuga trade y'ebintu ebitaliimu nga mwe mulowooza tebisoboka abasajja batuma abantu ebintu kati kyatuuse ne kituuka ku ono omukazi mukiraba ina akantu kejjagala okubagamba omanyi ennaku zino twafusse tagiwoomya agita kennyini tagiwoomya. Wano ku media Chester Fine tuli bakugu era tusobola okutendekera omwana wo how to make money online using social media. Omwana oyo tumutendeka okuva ku production okola otya video zino cameras ebirala equipment yenna ne tukutendeka mu bukugu era bwo boyina omwana mu kaseera kano miwendo gyaffe giri wansi ojja kuba ku 0702 84559. Bwe tuva mu production tumusomesa pre-production. Pre-kitegeeza kinti nno nga tonnaba kugenda kukola okikyosooka tumusomesa production bw'otuuka yo kennyini ne tumuyigiriza how to use equipment bino byonna cameras what ne tudda mu process eyitibwa post production awo gye tugenda inside the editing ne tumuyigiriza okuediting ebifaananyi bino okola ennyimba movies n'ebirala ate awo bwe tumaliriza
bwe tuba tukitegedde nti kati omwana ono akoze eki agenda kumaliriza ne tumugulirawo emikutu gya social media n'okumunoonyeza abagoberezi kwatandikira okubalaga obukugu bwe n'atandika okukola presentation bwe ba presenter abaagala zi TV abantu betukola nabo naffe twakola nange nakolanga ku TV nze lwakubanga njagala nnyo independence n'ekirala njagala nnyo production okusinga presentation n'ekirala amateeka ge Uganda nze nga kankaka mulimu kye bayita minimum broadcasting standards zannemesa nnyo okukola ki okubanga nzijayo ekyo kyenjagala kyovula twajje eno tukole ebyaffe nzirukanya bingi newankubadde wano nze presenter so mutuwa abaana tubatendeke presentinga tusobola nubafunira emirimu naye ebyaddala tubakolera emikutu ne tugimanaging abalina ama companies ganaga social media nawe bwoba olina hando yo banabyabufuzi mugenda mu kalulu tusobola okukolera professional profiles tozona tuzikola 0702 884 59 ojjo kubanga oyita temwerabira bane muri mu season za mikolo okutandikira ku birthday tetunyoma mirimo tuli bakozi nze kanga kanzuka nengena nenkola ne bananga abansinga obukugu wanonkola presentation ne ulwali wa Sunday era tuli mukola ne mutuwe emirimo ezo zi birthdays embaga teri mukolo munene ku Media Choice na East Prime teri mukolo munene East Prime gweta sobola kola tujja kugikola bane mugenda mu crusade zimugenda kutambuza kigambo kya Mukama Katonda ne bobo ina kusamira ngogenda nga bagenda kwatuza nga ogenda kusamira n'obusamize tubukola tetuboola waliyo obuwangwa waliyo Katonda waliyo buli omunga bwakkiriza kamera tuzireeta musabe yennyini gye bagenda okutendekera n'okutikira obutende kabona ne bakutikira obwakabona nitukuwa akatambi ne bajjajja bamanya kye balituwa nabo video ezo tuzikola East Prime wetu 0702 885 aha kakati ku luguudo lw'Entebbe Road omukazi amala okukola weekyo wano mu maaso asijja ku alaba nabawulire naffe n'okwabya ebintu by'abantu nga waliwo omukyala oyo yafuna ssente naye yazijja Bulaaya kigambibwa ati waliwo diiru gye yafuna mu gavumenti n'abaako ebintu byatandika okutwala e Bulaaya nga ye ebibyo tebyogerwako biyita ku kisaawe kakati omukyala oyo afuna secretary oyo amugamba nti secretary wange alina kubanga asula wange waka nti nze okubeera ne secretary olina kuba muyambi oyo ofuka personal assistant omukyalo oyo nga akwata mwana muwala nga amugamba tulina okukola ssente omwana omuwala oyo nakati akyajjusa ebyaddala yaddirayo ddala ku zero ne bw'omutunuulira alinga omulwadde wa mukenenya naye ate nga si mulwadde kyekituufu si mulwadde naye alinga omulwadde wa mukenenya omukazi yamukozesa emikolo okwali okwejjako ebitundu ebimu nga bigattibwamu ebyo ebintu ebirina okutwalibwa e Bulaaya mu Buganda tulabye wano waliwo ebitongole simanya ekya standards ekikebera omutindo eddogo nalyo mulikebera omwana nga bapakinga mikebe bayire ebintu bibali batwala nga bapakinga mikebe naye nga buli mukebe oyina okubaako ekitundu ky'omubiri buno bubeera ku mubiri kuno mu bitundu ebimu bw'osuulamu ekyo ekintu munnange mukyalo oyo nno munene yafuna erinnya atina n'okuteeka ssente mu bayimbi mpulira abayimbi batera okugenda yewuwe okufukamirayo n'abateekamu akasente omukyala ng'akola mikolo bulungi nnyo ali kwekyo ekizimbe kye kimu kati bino mbifuna ntya information eyo gye nagijje nti abakazi bano be mulaba ng'oyo gwe mulabye yazze ne yeeyambula bali mu business ekyaddala si balalu bali mu business omuntu amupangisa ajje ate tebali mu basajja nti kwekumirako basajja kubanga walirowoozeza nti omukyalo ono engeri gye yalina yali amuvuga nga muzungu walirowoozeza nti yali aloga kweyambulula omuzungu amwagala ennyo nedda olwedde omuzungu ye yamuleeta awo n'akatambi katambula sikiwa nti yagenda okujjaawo nga takimanyi nti nno abamu bwe tulaga obutambi buno bannabyabufuzi mumuteeka bwe mugamba diversion gavumenti ebadde erina kyeyagala okukola kati etaddewo diversion naye diversion kyekunamya omukazi omukulu bw'ati nga mutuufu nga gavumenti ebala ki okuleeta omuntu omukunamya esi diversion business bali mu business era business eyo ndooza abakyala abanyirivu abakuzeemu nga kituufu muli baavu ndoza mugyeyunire nze nsobola obba connectinga ku byenzudde wano ndowooza omukyala oyo munamuta kale omukazi mufumbo ekituufu alina n'abaana abantu bagamba nti oba omutwe gugira ne guvaako naye ebyo nze ndowooza byakwekoza omutwe guvaako psychologically mu butuufu waliwo wekitakwatagana kati kangire ndowooze kuba omuntu bw'ati era tasobola kuba mulamu ddala nga mu butuufu tasobola kuba mulamu ddala naye ng'ekituufu tosobola kuŋŋamba nti wakubadde mulamu ddala ebirala obikola bulungi nnyo
notuuka n'okumanya nti Starbucks gye neetaaga kangende kwate oluwanyi omulamula kube wano kube wali business ekole bweti abagoberera oluguudo olwo oba mujjukira ki ekyabeeranga ku luguudo olwo nga tebannalukola mukimanyi awo mukakaako ekyo sijja kukigenda mu ndowooza lulibalula mujjukira ki ekyabeeranga mu kako kw'Entebbe Road ku lunaku olwo omukazi munnange ng'agira nga mulabyawo byebyo oba tumulinde kwani ku Moze Radio bwekityo bwe kyali AK47 bwekityo bwe kyali mbu yazaala abaana musimanya mwani ndowooza tumulinde kwaddako ku mulundi guno mbadde njogera ku story eyo bye twanoonyereza mwebale nnyo abatwagadde ebbanga lyonna wali ku Media Choice Telefina naye kikye ngamba bwe tuba tukola programu zino tetukoma bukomi kwogera bizibu twagala nnyo eggwanga lyaffe lisigale nyina omulamwa gwe ntera bagamba nti as the fabric the morals the standards of our nation ensi yaffe ng'efa ebintu ebyo bitandika okufaanagana ng'ebyo bye mulaba ekyaddala ddala ensi yammwe yonooneka kiri eri mmwe guli bavunaanibwako okuba nti nze mbagamba kuba ffe tuliwo ku-exposingana kubagamba munakuwadde naye ate temutuukawo tukoowolako abantu mwenna abakola policies mu gavumenti tibannaye mugaggawaza abantu muyambe abantu bave mu bwavu omuntu aleme kola bizinensi yakwebamba mutuufu omukazi omukulu n'asitama ate ku byenzudde ababooda baŋŋambye abasiteja booda eri awo mutuufu omukazi yali yabala ti omukazi yalina kye bayita omubiri kyonna kye badde bayita omubiri nze sikimanyi nti naye ebyaddala ndowooza bw'oba oyagala kutegeera kye ŋŋamba buuza liri puzzle yasobola okunnyonnyola ababooda bano kye baali boogerako mbasiibudde ku mulundi guno yenze Kanka Capital ku presentinga program eno production eriyo Annington Kasagga mukubire kusenga mukochi ali ku namba 07502600 tabatumeeyo mwe banafa abali ebulaayo obujjanjabi osobola okubufuna ku linnya lyo kwennyini lyoyitaba nga togenze kugamba nti ategenda masanganzira weeyambule ebintu ebitiise ebyo genda wano okole bwoti senga mukochi mujjanjabi wa Kinansi ne bakyala banne abalina abaana b'ensimbu n'abalina abaana abato abeetaaga okufuna omukisa atambule nagwo ayina enkola eyo era asobola okutuukako 75022600 naffe Media Choice mutuwagire tubasiibudde tujja kubalaba mu programu endala.